Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sebo mukulembeze waffe Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Garawuzi, bakadde bange mwenna bakulembeze, mukulu wa biro of Hajj Affairs, abagenyi ba Allah, ab'ebitiibwa bahaji ne bahajjati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanyizza ku hafula eno nga tuzze okusiibula mu abagenyi ba Allah, natusaba Allah abatambuze emirembe, abazze emirembe, era n'okusingira ddala akkirize hijja zammwe. Enkuba yinga etiisatiisa okujja, naye mukulu wange obudde asomeddwa temutya, tegenda kutonya naye kamalobba. Okusooka njagala kwebaza nnyo obukulembeze obwa Bureau of Hajj Affairs, engeri gye bakuttemu ensonga z'okutwala abantu e Makka n'okusiima ebibiina 84 okukkiriza okukolera wansi wa Bureau of Hajj Affairs. Kitubadde n'ebizibu bingi nnyo nga umma ebyobukulembeze, naye tubeebaza okuba nti byonna tubitadde wabbali ne tubaako ekimu kye tukkiriziganyaako kye kiba kitukulembera. Mwebale nnyo omulimu ogwo, mulimu gwa buvunaanyizibwa naye nga gulimu okusoomooza kungi nnyo. Naye wadde okusoomooza kubaddemu, naye musobodde okuba abeerufu era n'okuba n'obwesigwa, newanga tewali muntu yenna agamba tiwaliwo esente ezaabuze n'alimira okugenda e Makka. Uganda abangi ennyo abali mu nsi muno mwe musobodde okuba nti muli bagenyi ba Allah, nga tusaba Allah akkirize hijja zammwe era kubajjukiza bujjukiza ekyo kye mumanyi ano ekakata kwabo bokka abeesobola, naye buli mulimu gugenda na nniya. Twagala okubajjukiza nti buli omu atereze enniya ye, ebenga okgenda e Makka ogenze kutuukiriza mpagi ya Allah, ogenze kwanukula kuyitibwa, obenga ddala ekirala kyonna si kyekikututte kikuvuganya oba gundi nange bampite haji oba bampite hajati oba mulirwana wange juzi yagenda naneyitirizaako nange kaŋŋende, naye ng'ensonga kutya Allah yekututte e Makka. Ekyokubiri kye tubasaba kitemugenzeeko wadde abasinga mutambula, kiguno mulimu ibaada ebaako obukwakulizo bwazo. Njagala nnyo okusaba ebibiina byonna ebibatambuza bibe nga eddakiika ezibulayo babasomesa n'okubajjukiza ebyo ebirina okukolebwa. Mumanye nti mu hijja mulimu empagi zaazo, bazibabuulira bulungi. Olina okuteekamu magezi go gamba nti nze manyi natambula dda n'ebintu by'eddiini byo ate birina amateeka agabifuga, toteekamu gago. Ekifaananyi kye nnyinza okuwa kyekyo nti mu Busiraamu bagamba nti olina okufuna ewuzu otukule, naye ate era eddiini y'emu yegamba nti wotabaawo mazzi ate tayammama. Mu magezi aga bulijjo tebikwatagana n'erindi etteeka, kubanga tewali mazzi ate bagamba kwesiga nfuufu. Kino ogamba awo n'abantu kudde ntya, naye etteeka lyo buligambye. Kati amateeka go mubeere awo nga mugagoberera. Ekyokusatu, mugenze ku luzi kunaaba kutukula, mugende munaabe mutukule era musabe Allah akkirize hijja zammwe. Obubonero buba bungi nnyo nti ekintu ekikyamu kyobaddemu bw'okomawo ate oleme kukiddamu, bw'okomawo ne banno bamanye ti munnaffe yakyuka. Fwe tubeeredde abasajja abato nga bahaji ne bahajja tebaweebwa nnyo ebitiibwa mu ggwanga lino, ngera oli bamuga nti oyo haji nga bawonya nti oyogera mazima. N'ekitiibwa ekyo mukizzeewo, mubeere abantu abeesimbu abeesigwa, ng'omuntu bw'oba kulaba nti oli haji era ekifaananyi ekikulabirekako mu maaso ti oli mwesimbu, oli mwesigwa, tokyankalanya bintu, tubenga ffenna ekifaananyi kyaffe kivaayo.
ekyokusatu kubasaba nti buli omu alina ensonga emututte emakka, buli omu alina ekimunyiga. Bw'oba omaze ebiro byonna by'osaba, teekamu eggwanga lyaffe Uganda. Katonda aliteekemu emirembe, atuwe essanyu ffe bannayuganda ffenna abalirimu, atuwe okubeeramu nga tewali kusika muguwa. Tugenda mu kulonda, musabe okulonda kujje kugenda emirembe, obe nga tewaliwo kizibu kyonna kijja. Kulonda kuno kubaddewo ebbanga lyonna okuva 96 abantu balonda, naye buli lwe kujja n'okusoomooza okutali kwa bulijjo. Tubasaba musabe okulonda kuno kwe tugendamu ate kwawukane n'ebyo ebiyise, kubeere kwa mirembe, kubeere kwa ssanyu. Njagala okutwala omukisa guno okusaba bannayuganda bonna okutwalira awamu okulonda nga kuzze. Tubasaba mukwenyigiremu, naye ate muleme okukola bintu byonna bimenya amateeka, kuteeka lukongolo ku mulirwanaawo atakkiriziganyiza na nsonga eyo eddembe limulekere, naye tukuume emirembe. Nja kusinga kusaba mikwano gyange abavubuka nti mukuume nnyo emirembe, ate mwewala ababasusonkereza, mwesonyiwe, kyoyagala okimanyi. Bwesirika n'ekikyo essaawa bwenetuuka okole kyoyagala, naye tuleme kuba na kintu kyakusika muguwa. Bino ebyokulonda nze ng'omuntu mbinyooma nnyo, tewaliwo nnyo kigenda kujja, tewali nsonga lwaki tukubagana, lwaki nsonga lwaki tufuna ebizibu. Naye nga bwe nsabye bannayuganda naddala abavubuka okukuuma emirembe, saba abalina obuvunaanyizibwa tukuuma naddala ababyokwerinda, nammwe mubeere n'empisa, nammwe mukole ebituufu, muleme kutulugunya bannayuganda nga mukola ebitaliiyo. Ennaku zino waliwo obunkenke bungi, abantu babakwata ne babula, ne baba n'ogamba ni bakola kyaki. Nkyogedde emirundi mingi era nga njagala kugamba bano bannaffe ab'ebyokwerinda n'ebyobukesi, titojja kujja muntu ku kyayagala akole gwe ekyo kyoyagala. Toyinza mukaka, olina kusimba nsonga, wabakkiriza nakkiriza. Naye mulekeraawo okukozesa amaanyi, mulekeraawo okukozesa obukambwe nga mulowooza nti mulina nnyo kyemuggusa. Kyemufunamu lwe mulinyigiriza bannayuganda tukyayisa abo abantu be balowooza nti be bakama bammwe be babatuma. Oba babatuma oba tebabatuma, naye ekikulu mwongera bakyayisa. Ate oluvannyuma mubuuze lwaki abantu batukyawa, naye ate nga mwe mubikoze. Kale mweddeko, muleme kukola bintu ffenna bituleetera bunkenke. Tusaba busabe bano bannaffe abagenda emakka bakiteeke mu dduwa, ensi ereme kubeera mu bunkenke, ebeeremu omukwano, ebeeremu okwagalana, byonna byonna bijja ne bigenda, naye tewali nsonga lwaki okulonda kufuuka ensonga etuleetera okulwanagana n'okuteekawo obunkenke. Kati emyaka gigenda kuwera 5 kasooka tuva mu kalulu kali, nze mbadde nkyogera lunye, waliwo be baakwata ng'okulonda kwaka nakati tebabatanga, tebagendanga mu mbuga z'amateeka. Nja kusaba court martial ete abantu bano bwebanga terina bujulizi bubaluma, bwe beebulina babasalira emisango gyabwe nakyo kimanyike. Naye ensonga eno y'okukwatanga abantu nkyamu etuzaayo emabega. Bwe twabeerera abato mu biseera by'ekinaana ng'obunkenke bungi, gundi yabuze, naye kati embeera etandise okuddamu ogiwulira. Supreme Mufti akyogeddeko wano nti bwe tubadde mu kalulu k'Kawempe mulabye ebibaddemu, naye ng'ate lwaki okulonda kufuuka ensonga eyo. Njagala nnyo bannaffe bamanye, beesige Katonda nti kiyagera tekisobola kukyuka, era kyataakuwa tosobola kifuna. Toyinza kujja muntu kwayagala bw'omwagazise ekyoyagala. Buli omu alina ensonga ye, kyekyo lwaki mwateekawo okulonda, buli omu asalewo wajayagala okulaga. Bw'aba alaze gy'alaze eryo ddembe lye, era tewaliwo nnyo toyinza kugamba nisimba busimbi nsonga. Njagala okumaliriza n'ebigambo bibiri. Ekisooka okuddamu okwebaza aba Bureau of Hajj Affairs olw'omulimu omulungi gwe bakola, naye n'okubagamba ate mubeere temutira bantu bakyamu ku liiso. PRO wano aliwo PRO simuwayiriza,
agambye nti bakwata ku kamera omusajja Vincent naye ate nga musajja mukulu, obukulu bwe anabukolera mu bikolwa. Oyo baali tebakutte musajja mukulu, baali bakutte mubbi. Mulikirawo okubiikirira ababbi. Obusiraamu wano katulina obuzibu lw'ababbi, naye ababbi bonna ababikira nga mulina makka, olwo bye mwalese kamba munaabakolaki? Bomba mumukutte mumuweeyo amateeka gamulamule. Go gagambe nti musajja mukadde nnyo yavuye nga tategeera, ye weyafunira visa, weyafunira ki? Olwaki gwe ekisolo kijjawa? Saba nnyo Allah ekise kyakikumaleko okole ebituufu, abantu bw'omusanga mu kikyamu asasule, wabula jjukira okubajjukiza. Akaddira akasembayo okusaba abagenda e Makka, bannaffe bakibagambye muwulirize nnyo ababakulembera, mube nga wakkiriza abeere mukoowofu, leka tekiteeka mu lugezigezi, beera wansi we kyagambidde obwokola. Babagambye ku bizibu by'ebiragalagala, nange eddoboozi lyange eryongerako, toweetika mugugu gutali gugwo. Oli ne bw'omulaba nga mukadde nnyo ng'alumizibwa, tokwata mugugu gwe. Ennaku zino ate abantu abakulu ate be batuswaza, tokwata mugugu gwe gumuleke n'ebirimu. Ne bwaba omwana muto nga si gwe wamuleese, tositula mugugu gwe ojja kuba ku bizibu ebitali bibyo. Tubasaba abalina amadagala wadde bagambye habo, naye n'ag'ekizungu genda n'ebbaluwa prescription ennyonnyola eddagala eryo, kubanga oluusi abasajja abo nabo bakambuwala, oyinza okufuuka ekizibu. Tubasaba mugende mwongere okutereeza erinnya lya Uganda n'ekifaananyi nga mweyisa bulungi, mwongere okututeeka mu dduwa, era nga tusaba nammwe Allah abenga abazzaayo emirundi n'emirundi okubanga ddala musoma era nga mutusabira. Ekisembayo njagala okwebaza gavumenti nga Ministry of Foreign Affairs olw'okuba n'enkolagana entuufu ne Bureau of Hajj Affairs. Kyebakola kyekituufu era kituyambye nnyo. Tulina bingi ebitutawaanya naye tulina byetukkiriziganyako kyekitugatta. Bureau of Hajj Affairs yetugatta era omulimu egukoze bulungi era ekyagukola bulungi nnyo. Tewali kizibu tetusanze, tetunawulirayo era tetujja kuwulira ate sente zabulijjo nizenva, ate gavumenti eyambeko okusasula ezaabula. Kakati tweweebaza nnyo okuba nti musobodde Foreign Affairs okumanya ekkubo ettuufu, era nga nsiima obukulembeze bwa ssentebe bwa Bureau of Hajj Affairs okukkiriza buli kaseera omukolo guno oguteekanga wano ewandegeya. Wadde bajja kuba nti okuva edda n'edda gwabeeranga wano, naye mulimu emigaso mingi okuzza wano. Kiraga obumu, kiraga obukulembeze obuli mu Bureau of Hajj Affairs. Baleme genda kulimba bali mu Foreign Affairs nti waliwo enjawukana bo basobole okuyisaawo ekyabo. Naye buli lwe tujja wano ne tusinkana, ekifaananyi ekyo kivaayo bulungi nti bano aba Bureau of Hajj Affairs be balina obuvunaanyizibwa era omulimu nga gukola bulungi. Neebaza obukulembeze bwa Wandegeya buli kaseera okubanga tukyaza era okubanga emirimu tukitambuza bulungi nnyo. N'ebigambo ebyo maliriza nga neebaza mwenna abasobodde okubeerawo, ate era mumanyire ddala nti mukulu wange tuwaayiraka n'abagambirewo nti yasomedde nimulowooza nti nsaako kati enkubeera zeewe era obadanyimiridde wano kukakasa kiteri enkuba etonnya ogamba nti iroweddange musheedi naye kubamatiza nkubaza mukulu wange zirakirawo ekyo mukitegedde agenda e Makka togenda nga takukuteeko mu mutwe ayinza okuba naye ogendayo n'akantu togenda noleza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.